Okay. Abalayi baffe abali ku Case Media, TS Media ne S2 Media. Manya ni dobozi Abbo mwerezaawo nga leero ndine the Sheikh. Owaye embeera ya nnaku naye anti oli musiraamu. Obeera se. Embeera ya nnaku mu ggwanga Uganda gye tulimu. Olunaku lwa Mande essaawa zibadde 2 n'ekitundu. Ennaku z'omwezi 18 omwaka tuli mu gwa 2023. Bwe tukeeredde olunaku olwaleero embeera ebadde yakinyika ggobe. Akakuba kakedde tuyitamu naye ng'ate munnaye ne munnaffe omuyimbi waffe abangi gwe mbadde mmanyi nga Evelyn Lagu Nakabira Eva enkya ya leero atuvudde ku maaso. Mbeera ya nnaku nnyo era nga kintu kibi nnyo. Apparently batutegeezezzaako nti yasuze teyeewulira bulungi n'agenda mu ddwaliro. Bw'atuuse eyo embeera cap. Omanyi mungoba ng'oli mukkiriza tukimanyi ng'onaafa omuntu anaafa lunaku wabadde talya lwe lunaku lwalya lwonaafa oba badde nga tolya mmere bulijjo abaga atasobola kugaaya olunaku agaaya obadde waziba omumwa ayogera omuntu avaamu ebigambo mu obwo obudde kumba ali mu kukola ki mu kubasiibula kati ono yabadde teyeewulira bulungi ne bamuddusa mu ddwaliro zibadde ziyingira ssaawa 12 awo beera netabuka kakana nga atugenzeeko amawulire gano nno mutabani we yasoose ogafulumya mutabani we gwatambula naye gwatatambula naye yagafulumiza n'apostinga ne ku social media handle za Eve. Yes. Wewe gye nsoose okugwako ngenza okulaba nga kati abasinga batebakkiriza nti Evelyn afudde. Eddie Kenzo amaze kupostinga ne bamanya nti kati kituufu president kubanga jjukira ku Lwokubiri Evelyn Lagu yali ku federation yaliyo ene beekubisa kifaananyi ne Eddie Kenzo. Kale Eddie Kenzo kasita post ne kifaananyi nga alina Evelyn Lagu nga bayiwadde haaga abasinga ne bamanya nti Evelyn Lagu akoze ki agenze agwe munnaffe atulaba twongera okujjukiza okulikinga okusharinga okusubscribinga wamu n'okunyisa emikutu gyaffe abaana namwe abatebamu ku TikTok tunaabakolera ki ate tunaabakolera ki Evelyn Lagu abadde muyimbi abadde muzanyi wa bina Uganda firimu ezo era abadde azanyira mu Zubairi family. Ono yazaalibwanga lumu mu 1982 Lagu naye baye ennaku z'omwezi tuli ennaku z'omwezi 18 ogw'okumeka tuli ogw'omwenda waafudde naye ekyennaku ekiriwo nti olunaku lisima lwe yafa Kato yakola speech n'agamba nti nze ku kituuse ku Isima temunkabiranga munyumirwe bunyumirwa nga tamanyi nti yakola ki yaddako wayita omwezi gutya ne Kato n'agenda ku kufa kwa Kato Eva yakola speech n'agamba Kato byakoze abadde munnabyamizannyo abadde musanyusa abadde muyimbi kale kwegamba temwetaaga kumukabira oba oli awo nange bwe ndiba mbasooseeyo ate oba nange temutawaananga okunkabira nga tamanyi nti naye anaafa. Evelyn ono kimanyi nti teyalaba ku bazadde be nga bakula bazadde be bafa akyali mwana muto olina info tubuulire bazadde be bafa nga n'atwalibwa ewa anti we ate abantu b'Emityana eyo abamanyi Eva abamu bamukuzaako Eva muzaala w'Emityana anti kasita bazadde be baafa n'atwalibwa Emityana ewa anti we gye yatandikira obulamu bwe eyo gye yava okuyingira Kampala. Kampala muyingira atyo olwo awo lwe Kampala sinabitegeera bulungi kubanga nange info siina y'amaanyi naye olw'abantu benjogeddeko abamanyi ku Eva nti teyalaba ku taata we teyalaba ku maama we bazadde be baafa akyali mwana muto. Eva bazadde be baafa ne bamutabuza n'amutwala ewa anti we Emityana era eyo gye yakulira gye yasomera kyaka ne primary ye. Katukyano tumanyi obulamu bwa Eva ayingira atya Kampala era atuukira naye ate Eva asooka mu mizannyo nga tanatandika mu music
era amanyi Eva bagamba kyali kiwala kinyirivu nnyo kyali kiwala kinyirivu nnyo owaayi uma ki ekibadde kiruma Eva abadde alina obuzibu bwa ensigo n'omutima ensigo eziriwa kubanga abantu bali wanene ensigo beera lunaku naye abasajja netwogera ku nsigo zimumanyi twogera ku nsigo kidini z'omunda era emabegako awo Eve nga yakalwala atwalako mutabani we yali avuddeyo nga yagamba nti agenda muwa abantu bangi abaavaayo baliwirigi okumuwa naye ekyasinga okumala amaanyi bwe bagenda ettake gye balina omulongooseza Eva ne bagamba ne babona bamukyusizza ensigo era tajja kuwona kati ne bamuwa advise abeere ku ddagala nezo empiso bali bamugambye omukubanga kubanga Eva buli wiiki abadde afuna empisa emirundi ebiri buli wiiki abadde akuibwa empisa emirundi ebiri okusobola okubeezawo obulamu naye awo ekyaleetera okubanga Eva olumu mutabani we osanga kyandibadde kyangu naye taata w'omwana yavaayo n'agamba omwana akyali muto kubanga omwana tanaweza myaka 18 by then akyali mwana muto otasobola naye omutabani yali willing okuwa maama eki ensigo era Eva nga tanagenda ttake bamukolyako kawosh ku papazi sport okumusondera sente ezimutwalawa ettake bamulongoozi ne bigaana bwe byagaana Eva ne bamuzza wano e Uganda era Eva buli wiiki abadde alina okubeera ekiruddu emirundi ebiri akubibwa empiso obulamu asobole okubeerawo omutima n'ensigo bebadde bitawanya Eva abadde ekizibu ky'ensigo n'omutima ate ebintu bino birinyisa puresha ekisooka omanyi bwobeera nga olina obweraliikirivu puresha erinnya sukaali alinnya ate tubimanyi birimu okubisinga okukosa omutima kati abadde Eva bwatu abadde awangaala ne mutabani we nga gwabeera naye n'abantu abalala mpazi n'abazubayiri famire badde bamubeerabeerawo naye Eva abadde musanyufu mu bulamu bwe mbuuza ntya Eva yamanya nti mulwadde talina kyagenda kuzza n'asala bwanyumirwa akaddeko akasemba nti abadde mu byakuwe kubagizi oba ki Eva abadde ayimba ku bivulu kituufu era Eva abantu badde bamwagala nga Eva abantu bamuwa akaki akasente ku bivulu abadde ne shera prayer nga 28 October ku papazi era kati Eva kati simanyi mukulu Vegas kubanga yali gutwala abantu mawulire nga gati yabawa Eva Vegas yabadde bawa Eva oni promoter Vegas kati obali ku kimu semwandu babadde bakyali bona sesuubira kubanga kadde katuuka embeera netabukamu nga Vegas kyaka alina okweyongerayo agende abadde balambula ku Eva Eva yabadde azzaamu abantu essuubi Eva nga bwogenda n'omulambulako akuzamu essuubi nti kati agenda akola ki atereera papazi papa Misachi yali yeewaayo nga Eva takaaba njala wayagalidde akamera agenda n'akola ki n'akalyawo wawulyako ddina ya Eva sage yaliwo wakati w'abazubayiri wano nekukino ekizimbe kya Buganda ekyali wano enateeta awo ekatwawo waliwo ebyali byatuukawokko kubanga Eva yalinayo dine with Eva naye ne birinyibwamu eggere embeera yali mpanvu nnyo naye ebyo twebaza Katonda byali bigenze biggwaki biggwawo naye Eva abadde alina ekivulu kya Charity era nga abatanise okuwola abawagizi mujje mubeerewo nga n'abayimbi abagenda mubeereramu bayitirivu wakati federation waba ekifaananyi kinga ekyo ekyeddikenzo omanya nti yo federation ebadde yakumubeererawo bajje bamuyambeko ekivulu kyeke nga kitambula ekirungi nti Eva abantu mwamusondera tumwamuwa sente yali yazimbayo akayumba baliwo omusajja ono w'okugundi w'okupaka lastian nanyini paka lasti omugaggo era bitukwebaza yawa Eva emiti gy'amasannyalaze n'amusonde omusajja yagatta nnyoko Eva bambi era ne papa n'abalala bangi naye mutabani we wano otogera tutategera lumbe ye bugenda kubeera lumbe lwa Eva luyinza obeera mu maka ge lwakubeera mu maka ge gwe bagambye gye yazimba bwe ndowooza wetusuubira omwana yalina otuwa information naye ate naye andabikiranga gwe bakyategeera obutegeerezi naye nga fenafena mu industry fenafena bannamawulire tunyoleddwa kuba kati abantu abalina talent azannya emizannyo
muyimbi Eva abatalina tabu n'abantu alina buzibu n'abantu nga ye mukwano gwa buli omu Eva yenna amwagala talina buzibu atobye n'obulamu bambi Eva abanye n'ekirwadde ky'ensigo abantu abasinga kyatamanyi kansa aluma abadde ne kansa ensigo teyali kansa wansigo simanyi endwadde nzitya n'okuzitya kubanga teri bulwadde butono oli yagenze kunkonako katono nfe toli bulungi nange siri bulungi naye alhamdulillah nkyali mulamu naye nga tubasaasira mwenna abafiriddwa abammwe kukyayaliro ku mande eno kubanga omanyi bagamba ekizibu tekigwawa tekiba kyomu wena tubanyolwako ate kati abasiraamu bagamba tekimanyi nyumba mbi tekimanyi nyumba mbi kubanga kati oba oli awo bino ebizibu bituukangawo ku buli omu tulabye abantu bangi abazze bafa tolawuna lembokataluma naye gwali mutima ate abantu bamala okugenda abantu ndabaleka balaba ennaku nolyoka olaba ennaku simanyi mutabani wa Eva agenda sigala atya abadde alina omwana omu mbadde manyiko omwoyo mutabani mbadde simanyi nti wa Eva alinayo omwana owokubiri nze mbadde manyi omwana omu nze nasembye okulaba Eva ng'ali ne Musa Semwanga I think it was last week oba lwali lwakusatu oba lwakuna ng'ali ne Musa Semwanga nga boogerayogeramu Musa nga yekifaananyi kyalaba ate Eva sikyamukola ki sikyamulaga kugambe Eva buli obadde ogenda okumulaba naffe bannamawulire bwabadde agenda omujja ku interview nga Eva akulaga nti yakyaliwo kulaga kyasonga naye nga ate gulaba omuntu agenda abadde alina enkovu kuno bamukuba empiso nezuka nezizimba naliko naye lunaku lali ne bulani wako nga Eva bamukuba empiso nezuka nezizimba guno mukono baguta nga gwazimba mpiso kwajukira omanyi okubanga omuntu ofuna empiso buli wiiki ofuna empiso emirundi ebiri esente yokka egenda awo kubanga ezo empiso zibadde bakuba Eva tezibadde za layisi tezibadde za layisi ziba za bbeeyi naye banauganda dialysis bayita dialysis cameraman gwe mukyala w'omusawo tubuulire bagiyitaani dialysis ekina ku kamera tukutumiddeko eyo empiso gye badde bakuba Eva sente ezigenda awo sebadde ya bbeeyi ate abantu ne bagenda bamusalako omugambo ne bannayuganda mwebale abasondedde Eva bamubeereddewo Eva bwadde agenda kubivula okuyimba bamubeereddewo ojjukira ne ku lume lw'omugenzi Kaloluma bannayuganda basondera bamusonde bwe kiri era Eva wabadde kubivula baddaga abantu mulaba wengeze n'ebbiina lyazzeeko naye nga bamulaba bagamba Eva otulimba naye nga ye ate muli mutima alina essuubi nti Eva abadde alina essuubi nti asoose okuwangala emyaka emirala emeka ena nze kyemanyi nolwadde Eva abadde amaze nabo Eva emyaka 4 kwesatu abadde aludde nabwo abadde buzibu musumbu waabwe atereera bwajjira paka Katonda bwamujjuludde embeera ya nnaku embeera yakinyika gobe naye abalabi baffe tugenda abatongera okubawa updates ku mbeera bwene beetambula olumbe luliwa okuziika kwa ddi nammwe abaagala okumutuusiza amabugo n'abamataaba gye tunaba tugenda mu maaso eyo tujja kuba tubategeeza mbe nga mutuukayo tube nga tukungubagira ku munnabitone Eva naye era kino kibeere ekyokuyiga kubanga ensi etwemaliza mbwereere okyanga tomanyi lulwo oba tomanyi lwa mulala tomanyi nkeera lugenda kukeera ku saidi yo naye ekintu kimu kyendabye abayimbi bafunamu ebyokuyiga mu bino ebintu nkulimbe ki balabika bayiga omuyimbi ng'oli eyo zino embeera zituyitamu embeera y'omugenzi Katolomwami ekuwa ekyokuyiga kinene embeera ya Evelyn Lagu ekuwa ekyokuyiga kubanga tomanyi ate olunaku lugenda keera bwekiri omuyimbi olala obeera mu masanyu olwadde ate kaziweza okukola ki omuyimbi okukolya kawooshi lwaki omuyimbi ng'obadde okuba ebivulu olina ennyimba zo tukolera kawooshi bo bagamba copyright yeyina banunula tayina kyegenda banunula awedde abayimbi bakola sente naye expenditure zisebo nnene eriwa
hata mimi betekamu expenditure omuyimbi kola sente gula akatakaku zimba yakazigoku katika nkubulire omuyimbi tebagenda kufoza imbi eki walogenzeke wakalifaganaga olowooza alina mansion nene wali watya talina mansion yazimba ennyumba ye namanya nti ebisenge byange bisatu nediro lyange yebaka kasitambanga sipangisa naye omuyimbi bwewagala osulwe mu nyumba yakadde miliyoni 2 gwaba yeetesa omugugu okitegeera kituufu nti obudde bunabona embizibu bigenda kutuuka kale tudde mu kusondera omuyimbi tudde mu kukola zikawoshi bakiri nga bwe tulina copyright omuyimbi naawe woba ofunye omukisa nga obadde ofuna ebivulu ng'oyimba abantu bakutwala neki kyogatta ku society kubanga bw'olaba omugenzi kato yali talina nnyo byamaanyi byagira nwete omuntu wa serious naye bwe yafa ogenda oba oli avuddeyo kato yeyandeeta music we kato yabadde amuwandiika naye walaba kato amaka ge yalina matogamuwa wagalaba waliwo yali amanyi wakatongo nyeyo katonga amaze kufa teri kakyekinza kingeza kugamba nti kopule tugirwanire naye nga otegedde nti newemba nfiiriddewo sigenda swala lwaki okimanyi omuyimbi asobola okufuna ebizibu nga tugeze bino ebibaddewo byonna byonna batugeze kati nga kano akadde katuuse nga kali ku muganda waffe Evelyn Lagu tukutwale mu kyalo nga ne wammwe mu kyalo tewali kiriyo eyo embeera ogitegeera ekyo nakyo kisoboka ebigambo nze bigambo nga bitini kubanga tuli mu mbeera ya nnaku mbeera ya kinyikagobe naye abasamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun oba oli awo tugenda kuba tubawa update ebigenda mu maaso mu lumbe kyonna kyonna kyetunatufunyeewo ebigenda mu maaso eri ku lumbe lwa muganda waffe Evelyn naye nga tukakasa nti tugenda beera wa Evelyn Lagu ekyo kyemmanyi tugenda kuba tubawa ebisingako kuba kitegezeddwako nti omubiri gw'omugenzi gukyali mu ddwaliro kubanga afudde ku makya ate obudde bwafiiddemu enkuba ebadde etonnya enkuba ebadde etandise mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kati nga kabadde solid tebasobola mangu ago kulwashinga kujjayo mubiri gwe naye nga tujja kuba tubamu ebisingako byonna byonna Evelyn Lagu n'aziikibwawa agenda kumala nakukwana kimanyi abayimbi balina okucelebratinga munnaabwe obulamu tebasobola kumuziika abayimbi bannabitone bagundi ab'emizannyo Zubairi famire bonna twegamba tujja kuba tubawa amawulire agaba gasingako n'ebina bigenda maaso eri ku lumbe lwa Evelyn Lagu naye nga amawulire agali mu ggwanga Uganda ge ag'okufa gw'omuyimbi omuzannyi nakinku abasinga badde bamukazaako erya love Evelyn Love atuvudde ku maaso obudde buno otwogerera era yegasse ku banna abamusookayo tusaba busabi famire ab'eŋŋanda abayimbi bannabitone mugume nammwe abamwagala Evelyn Lagu fenna badde baga Evelyn Lagu katonda abagumye namuganda nge Brian wako badde bamikwano na Evelyn Lagu oyo naye Brian katonda akugumye kubanga abadde antwala buli luvannyuma lwa wiiki emu tukyalire ku Eve katonda abagumye mwena baga Evelyn Lagu ffe tubakusiga tubawa update kinaba kitambula mu lumbe bonna baganda baffe abali ebweru mwena buli omu gy'osinzidde okubanga otulaba oba gy'osinza okubanga otulaba obudde buno byebyo ebiriwo mukadde kano tetulina history mungi tetulina byafaayo bingi naye kitunatufunyewo kyonna tujja kuba tukibaweereza okumanya n'ebyafa by'omugenzi webinaba byogeddwa ndoza tugenda sukkakaawo olwaleero atakukumira mpeera abatukuumire musibe bulungi mweraba